wabula Eva abadde wa Luganda nga yava mu mukwano nga yafuka wa Luganda. Okufa kwakusanzeewa? Ano muna ekyewuunyisa ntera okwebaka n'ezuuka muleetimu naye leero mbadde n'akazuuka ssaawa zibadde nga 2 nawabaawo omuntu ankubira essimu n'aŋŋamba Eva afudde n'eŋŋamba nedda balimba nagenda ku Facebook ngenza okwaba bamubika kati envudde nkubira omuntu gwensuubira okuba nti yayinza okumpa amatuufu gennyini baŋŋamba nti kituufu Eva afudde mpulidde ng'amaanyi gampeddemu omukwano kuba Eva nasembye okubeera naye last week ku Lwokubiri yajja ku bbaala ewange najja n'ayimba ne tusanyuka nga Eva mulamu era ne muga Eva okimanyi nti oteredde ogezze n'ogejja nangamba ye Mukama mulungi buli ndabika ngenda kuwona nga Eva mulamu yayimba bulungi n'avaawo Eva ebintu bye biwanvu mukwano. Ku saidi eno tulina omukyala Farida Ndawusi ffenna tukimanyi nti nno omugenzi bava mu kubeera mukwano gwe ne bafuuka ba Luganda. Kitalo nnyo ddala. Kitalo nnyo ekya Eva. Gwe okufa kwakusanzeewa? Ebintu bya Eva kyekintu omuntu kyabadde ayinza okugamba nti Eva tukimanyi ngeri gy'abadde alwalidde okumala ebbanga ddene buli omu agamba Eva gwentu abadde abasinga nga basuubiza okuba nti yonna Eva asobola okuva ku nsi n'ekyewuunyisa this time around Eva mbadde suubira nti ye time ye kubanga Eva ambuzaabuzizza this time around. Eva abadde afunye amaanyi gatafunangako. Eva nga yekuba ne makeup namtula ku skin nga tumuvinga we had some plans nga shobwe badde tegekebwa nga tutambula olusi ne tugendako okulaba abantu sente tugendako loti abani abagenda okujja so nze okusembera ddala okwogera naye ekiro ekikeesezza ekyaleero nabadde nina edduwa ekayunge wa muzeeyi wange ali namugamba gwe yangamba abadde engalanja ebinyeebwa n'amatooke ne mugamba tugendagenda mu dduwa wa muzeeyi nangamba tujja genda ffenna olw'ensonga njagala nnyo ebyo ebinyeebwa bye bafumbira ku mikolo kati ekiro ekikeesezza before today ne mugamba Eva tunaagenda namugamba naye motoka gyengenderamu ne bagana nange bangi naye onoosobola nagamba lidda kati gwe genda naye bw'oba ojja at least omanyi ondetera ebinyeebwa by'oluwombo nga Eva abadde mugumu Eva alabika bulungi Eva abadde afunye amatama Eva nga talina kantu kalaga nti Eva ekyo kyekisinza okuneewuunyisa so nakumye kati ekiro namuweereza message yes ne mugamba nga kuba natuuse eretisaawa nga 6:7 ogw'ekiro e Kampala ne mugamba ne muweereza message muga Eva sisobodde kuleeta binyeebwa naawe obimanyi naye neewuunyiza atera okunziramu mangu teyaze message yange kubanga nagiweereza kiro nezibadde ziwera ssaawa nga 11:12 mwana nankubira nanga mami mutabani we Fred nankubira nanga mami naye mpulira nga sabubi nnyo nsa ne mugamba Fred namuyita Fred kiki nanga mami Farida konze mami afudde nakomye okutegeera mutima nga gunkuba kumukumu simanyi kyakwogera naye nsaba Allah awumuze Eva mirembe. That's what I can say. Simanyi. Ffenna tukimanyi nti nno bakituuka mu bintu bya security n'ebyabaserebu omukulu Wumalu atwala bbawo wano mu ggwanga Uganda abeerawo nnyo nga kitalo nnyo mitawaana nnyo ssebo bannayuganda mwenna abalabi ba musiki abawagira music wa Uganda mwenna ba bouncers ababadde bayamba ku mukyala ono Evelyn Lagu abayimbi ba Uganda mwenna bambi kitalo nnyo ddala. Batugambye bwe twogeddeko n'abatesitesi ne batugamba nti bawo mwabagenda okubanga mukwasaganya ekintu kya security okutandikira kati wano ebujuuku paka olunaku olw'enkya ne ku lwokusatu mweteeseteese mutya? Okusookera ddala natutwala muganda waffe. Okusookera ddala amanya gange bannayuganda nze Wumalu Bulega pulezidenti w'ababouncers ba Uganda abantu abayamba ku security nga tutambulira wansi wa Uganda Police era mu bizibu nga bino tuba tukola nga tuyamba ku Uganda Police. Ng'era bulijjo nga bwe mwalabewo omugenzi Katolu Bwama twakola okuviira ddala mu ntandikwa okuviira ddala ku mochale
paka gye baamutwala e Mawokota nga tukola emisana n'ekiro. Poliisi weebeera tubeerawo, poliisi ne bweba teriiwo ffe tubeerawo naye tusanga. N'olwekyo n'olwaleero ffe olw'okubeera nti tutambulira mu indasitule eno ddala ate bano balinga bakama baffe, si balinga wabula bakama baffe, buli muyimbi yenna waali. Kitukwatako nnyo ffe nga babawunsa nga tufunye ebizibu nga bino okujja okuma obutebenkevu. Kati nga ku ssaawa zino poliisi tennatuuka naye ffe twatuuse dda. Ajja tusanga nga tutaddewo obukuumi, emmoloka z'abantu, tewali kusumululako kataala, bodaboda tewali asobola jibba, tewali asobola twala waleti ya muntu yenna wadde akasimu. Era bwe kabula kiba kitukakatako nnyo. N'olwekyo tusaba bannaffe abagenda okujja eno mu kufiirwa mubeere bagumu, ebyammwe mugenda kuddayo nabyo kubanga BAU security yeekoze ng'eyamba ku Uganda Police. Era njagala kutwala omukisa guno okusaasirako naddala abantu ababadde ku mukyalo ono ku Lusegere. Bannange mitawaana nnyo, mitawaana ddala. Naddala bano booli nabo mukyala Farida yabadde nga muganda we, mukyala Queen Florence oyo bazikubye endongo. Mbadde nga nabo mukyala Queen Florence okuviira ddala mu ntandikwa. N'eriyona mu Lion Island nga siriyo nze ntambadde ntambula na bano bamanyi okuviira ddala nze siri musuubuzi. Ogwo gwe mulimu gwange gwe mmanyi ye professional yange. Kuuma bantu naddala bano ba VIP abayimbi n'ebintu byabwe. Kuuma gwe mulimu gwange. N'olwekyo njagala okwebaza abantu bano okumanya omugaso gwaffe ffe nga babawunsa abakuuma obutebenkevu okuyamba ku poliisi. Naddala njagala okwebaza abantu abatuyite wakatolubwama, omwami Honorable Nsereko ne mwami Semakula Minsaki. Njagala okwebaza abatuyise wano omukyala Sophie Gombya n'omwami Yasini okulaba nti tukuuma okuleeta babawunsa bayambe kuuma obutebenkevu nga poliisi bwetuuka n'ebitongole byonna. Yes. Abakyala bano be bamundooza kubamanyikiddwa okuba nti nno mubaddewo nnyo nga tujjeeko, yes, from day one ngo tujjeeko nti biri ebyasooka. Yes. Mami Queen Florence, Evelyn Lagu azza ayita mu mbeera bw'etyo ey'okusoomooza paka ku lunaku luno olusembayo tugenda omwerekera. Kino kyakuyiga ky'abayimbi naddala abakyala. Ekyokuyiga kye tuwa abayimbi naddala abakyala okubeera n'empisa. Evelyn Lagu okuva olunaku lweyakera ku makya n'alwala paka lwafudde abadde mukwano gw'abangi. Abantu bamubeereddewo. Evelyn Lagu abadde ayagalika. Kigedde waliwo omuntu gw'oyagala naye nga takola ki nga tayagalika. Eva tavuma muntu. Eva ne bw'omusoomooza otya nga tadda muntu, ne bwe bamuvumira ku Facebook ng'aseka busesi. Kwegamba Eva abadde muntu tanyiiga, tayomba. Nze ebbanga lembadde ne Eva lisukka myaka 2 kuba ffe twatandika okumanyagana ne Eva nga tukyali buwala. By then I was like 17 years nga tuyimba mu bbaala. Eva n'afuuka mukwano gwange. Kyova olabanga nkugambye nti Eva abadde nga muganda wange naye sirabangako Eva ng'ayomba. So abayimbi abali abakyala ne bw'oba olina erinnya nga lifaanana litya, ne bw'oba ng'ofaanana otya, empisa n'obuntu bulamu kyekikulembera. Oyinza okuba ku ssaawa eyo kubanga amannya gaggwawo naye empisa n'obuntu mulamu nga Eva byabadde nabyo. Y'ensonga lwaki atuuse kubeera nti nno amazeeko bw'ati kyenyinza okugamba. Naye nga mu byonna saba Mukama Katonda awo Eva ekiwumula eky'emirembe ate era n'ennyongera okwebaza Mukama Katonda obulamu bw'awadde Eva kubanga ebbanga lyamuwadde obulamu okuva yalwala tekibadde kyangu. Eva nga yakalwala twakola zikawaashi twakola biki naye nga tumanyi nti Eva agenda ku ssaawa eyo Mukama n'amuteekawo ebbanga eddala eddene. Abantu abalala batawaddeeko kamogo ne bafa Eva ng'akola ki nga waali. So Mukama Katonda wadde amujjuludde naye tumwebaza akaseera kamutuwadde. Ensebo Farida, olowooza abayimbi babeereddewo oba abantu babeereddewo Evelyn Lagu paka ku luno oluvannyuma? Kimmanyi nti abantu babaddewo. Nina ne faces ze nali simanyi nga si ba mikwano ba Eva nga bamulabira wala. Noono kyagambye Eva ye muntu abadde amanyi. Initially nze njigiriza kigambo okukuuma omukwano. Eva abadde amanyi kye bayita omukwano. Nga Eva mukwano gwo amuvalue nga ffenna ba celebrities. We don't value each others. Tubeera mu kwesika muguwa kubeerawo tulaga nze nsinga ze. Naye Eva lwaki abantu bambeereddewo from day one.
kubanga nze lwagendera ddala mu ddwaliro ngono bakugambye lwagenda yankuya nangamba ndi wano wazana jangu onsangewo nti kiki timunange nasuze bubi ngenda omutuukako nga yenna azimbye ebigere twakubaawo amasimu mu ddakiika ng'eddwaliro liriti mu byokusaaga so nendooza nti abantu bajja kuva ku eva waliwo we twasonda sente za kawash atufuna sente zigenda okumukyusa kola kidden so bwe yagenda etaki bintu yakosa sente nyingi ng'obulamu bunafu ebagaana okugimukyusa cause she was so weak sente ne zigwawo nga tetulina era nze omwera kwabo tetukoze tutyanga bwe bwotulabye Eva nakoma nemanya nti kiwedde teri agenda kubeererawo Eva mukwano Eva bamubeereddewo nebaza ba artist bonna oba na buli nze mbadde nga ngenda ne Eva bwali mbulade obo ne tugenda mu sauna naye nga tuyingira sauna abantu tetubamanyi tugenda okuvaawo nga batuwadde sente z'eddagala so sigenda kugamba nti babeereddewo Eva people have been there, they have been there for Eva naye lwaki Eva bamubeereddewo si kugamba nti Eva abadde mulwadde Eva engeri gye yeeyisa mukubiriza ba artist bannaffe our fellow celebrities, let's love each others. Twebeererawo mu buzibu. Omukwano sikubeerawo ntwerage tugende maaso ga kamera tukole tutya nti munnaffe bw'abeera n'ekizibu tukole ng'ensi endala. Ensi endala omanya nti omuntu mulwadde olugenda mu ddwaliro yadde olina family what they do bangwira okulaba nga bamuwa obuyambi nga ne ssente ze ziva mu nsawo tezikola ki tazikutteeko so nsaba bonna neebaza Mukama saba Allah abaddize buli muntu yenna abadde nga akwata sente ye ba artist abatali ba artist ne mulabirira Eva naye nkiddamu era nkirumiza nti tubeere n'omukwano ogwaddala we need true friendship true love oba okitegeera n'ensi bino byakweyisa bweyisa singa Eva tabadde na mukwano gwa nnamaddala Eva tayandifunye bufuna bujjanjabi up to now nze oyinza okugenda ne mugenda uno kuzi red carpet nze mbadde naye nga ntambula buli wamu bwenfuna invite n'okumanya nti naye Eva we ne batuuka n'otugamba ffe tetubula ku mikolo naye ng'osobola okujja ne Eva mujjidde muyingiridde wamu gwe n'otuuka okutuula eri gy'otudde naye nga Eva abuuzizza buli muntu wava eri buli muntu ne mugamba naye Eva twazze ku red carpet bino bye twepakeginga wepakegingi so all in all mwe bali kujanjaba Eva tukuuma omukwano gwe gubaddewo Eva najjanjabibwa up to today saba Allah amuwumuze mirembe kitalo nnyo ddala kitalo nnyo mukwano omukulu yes sir. tuzze tulabya embaga bweziti ez'abantu nga tubasiibula oba oliawo baserebu abamu oba abayimbi abamu ne bajja ne bacyankalanya emikolo mwe embeera eno mugenda gihandolinga mutya embeera eno nga bwe walaba ew'omugenzi kato nakugamba nti ffe kino guno gwe mulimu gwaffe gwe tumanyi era ne kino njagala kutwala omukisa okulabula abantu abajja mu bintu nga bino abantu bafudde abafiirwa bali mu nnaku gwe nojja n'essanyu olw'okuba oli muyimbi w'amaanyi gwe nojja oyonoone abakuuma obutebenkevu oba omukolo ogukyankalanye n'olwekyo mbadde mbasaba mwena abagira mu kiti ekyo mbasaba ekyo ekifaananyi mukijjewo mu bantu abafiiriddwa nga bano n'olwekyo ffe nga bawu security tugenda kubeerawo nnyo okulaba nga abantu abagira mu kifaananyi ekyo tubakwatako n'amaanyi okulaba nti abantu abafiirwa babeera mu mirembe gyabwe n'ababbi tubakubiriza era tubalabula eno temujja ababbi b'obutaala bw'emmotoka ababbi ba booda abatwala waliiti z'abantu eno temujja pozi akasembayo njagala okukubiriza abayimbi banange tuyambagane bambi abantu nga bano bwe baba nga bafudde bannammwe muyiike omulundi gumu kubanga agali awamu egaluma ennyama naye abantu nga bano bwe bafa omuyimbi atajja ku lasiti ku ssaawa y'okuziika najja bambi n'asasamaza abantu so nga ate wano mu kufiirwa osobola okujja n'osuza abafiirwa enkya n'obabeesabeesa ne tutuuka okugenda okuziika ne bootajja abo ku kitundu eri ne babeerayo n'olwekyo bannange mwena abayimbi mbakubiriza mujje ffena tubeere wamu fe olaba tetuli nti tuli bayimbi naye olw'okubeera nti tuli mikwano ate nga mwe bakama baffe ensonga lwaki tubeerawo wano okuuma obutebenkevu abantu babeere seefu n'ebyabwe tweyanziza yes. tukyali oli mu kamera obadde mu kamera tukyali ebujuuko okuba nti nno tuli mukungubagira wamu ne famire ya Evelyn Lagu abantu ab'enjawulo bakyajja fenanga mbalaba wano abantu batudde dda enteekateeka yegenda mu maaso ddala era nga abantu ab'enjawulo simanyi oba owaayi kensoke njogere mukone ku bantu wano katono sebo oli otyo ndi bulungi sebo
obulamu si bulungi bwandibadde bulungi naye toyinza kubanga omuyimbi nga eyayimbira mukyala wange ogumanga n'enjala yo n'oggwawo n'okomawo n'oli ewaka bw'aba atuvudde ku maaso. Amannya gange bampita Ticha Kasabada.